Si birungi ttaano ng'oli mu nnaku olw'ensonga nti omwaka gwabadde gutambudde bulungi, entandikwa yaagwo ebiroliro byakumamu awo ne tuyagala nga tuguyingira era nga bumanyi nti tekiba kirungi nsanyukira mwaka mupya. Watandika n'omwaka ng'ogize ttiimu yo ey'abatamiivu. Tubayita abatamiivu Baggeto Youth. Baggeto Youth so gye ttiimu yange gye nalina ya ttiimu maanyi mangi. Abaana bava mu ghetto basojja baffe eriddi batwali kuba abasajja babeera ku training ebbanga lyonna era twalumba omupiira gwagwira mu full time gwagwemu. Lwaki olimba? Gwagwemu emu tugenda mu penalty. Nange nali kyangako era nga kibanda bweyanzi nali coach nze Abalube nera nali mukola ki naye bo mu kusooka basooka ne baverema okujeregerera nga okuverema mu lulimi lwaffe nga balaga nti ate kati si olwokuba basiiba mu bibbiya basiiba ku masada mu ndowooza yaabwe naye nga ate munnange era nga bumanyi nti nno talanta zonna abasojja babangayo mu ghetto nazo olw'ensonga nti ebiseera ebisinga ffe mu ghetto tulina omupiira gwaffe gwe twasookerako okusamba guno gw'ebyayizi ng'ekyayi netusambisa na bigere kati gwe omupiira gwaffe gwe gwatuyingira mu bwongo kitegeeza nze kineetaagisa genda ku kisaawe kumalayo omwaka mulamba kumalayo ssaawa 10 kumalayo ssaawa 2-3 nedda kati omupiira ffe twagukubisa bali bwabwe kati ogwabwe gwangatto bino eby'e Kampala nsambyemu njizeemu mpaasinzeemu wali basinga kumanya bbeeyi ya ngatto. Kyo neddiba jjo babulamu era ensonga lwaki ekyabakubya mawaazo lwakuba tenayogerako ko nabo baŋŋamba nti n'ekirala abantu baffe basiibye bakuuma ennaku z'omwezi nga tuyingira omwaka nange bakibanda bange sebo baali bakuuma ku security byandikirira kyova olaba parish yaffe y'Ekasubi twagiggala nnyo ne zooni yaffe sebo ffe twasimukwasaganya bya security kuulu olunaku zooni yaffe yasumbukwa naye endala zonna zina mu Kasubi parish naye nga kuulu byonna byandikirira eddiba ddyo twali bakuba sebo basojja ba ghetto nange kibanda nakalinnyako basojja bange era ntwala omukisa guno okwebaza bataano bange bonna mwana tebanswaza nange era nasooka nemba tengamba naye banange wadde era tubamupipako naye abasajja eddiba abaana balaga amaanyi abaana ne balaga eddiba omupiira ne gunyuma nnyo mu kusooka gwasooka ne guba nga teguli kirija nyongera bumanyi nti babadde tebannaba nga batraininga kuba kati ekyo nakyo kubeera nga wala baliyen screen bekivulo kyali kyannakuweza Freedom City nekolaki zinalangira ennaku 2 basojja nakera kumakya ne bagamba nti twetaaga osambamu ne bambuuza baani abakwepekidde ne bagamba bali abasajja b'erimbo bali abavubuka kuba nze n'erinnya lyabwe ndirabako Yusi simanyi Yusi bicyayina okyabwe waliwo awo kati nga ndaba abavubuka be batwepekidde ab'ekawaala ate nga bagamba mbu bamaanyi ne ku parish y'Ekasubi bannambeemu nate nzi nakulaga nti mbaswama era obuwanguzi ne mbufuna ku lofiti wadde era nga bumanyi nti baba bakubi wabirawo era agamba nti nedda waliwo ensonga kuba omuyaŋŋamba nti asebo togamba mbuno otukumi olw'ensonga nti mulina omuntu gomaze yabadde yatudde ku katebe gwe mwajja ate najja nakolaki nakuba penalty nembuuza tebalina leefali kitegeeza omuntu aba akusinze bino ebintu gwe swama muntu omuswama nga tunudde eri mukuba ekirayi ekyo omukuba kirayi gwe balansinga ewini gye babala so wekitiwe kyali ddiba ne tuliwangula mu penalty era nebaza bakibanda bange bonna ttiimu maanyi mangi nti mwebalire nnyo mwebalire ddala ttiimu maanyi mangi football club Kawala International. Olunaku olwazzeeko olunaku olw'ejjo nga 2 zadde ssaawa nga 4 kusinziira ku lipooti kiki wategedde ku kubwa kwa Pastor Bujingo mukuba amasasi? Yasimbadde wano badde n'akabako ke mbadde njagala okulagamu wano katini nnyo bwe yagakalaga n'abantu mali yagala kubalaga nnyo ku basajja bano ebigambo babadde bayogedde nga bwe ntwala ku badde nkulagako ku ddiba ekibanda kooki kibako kyonna ero apiowe kuno fiiti embeera ogiraba nga yabadde va ku biito yabadde saagala kukulaga nnyo ekintu ndowooza kati olunaku lwobadde oŋŋambako tuli mu mbeera ya nnaku yabiyongobero kiki walabye? Saalabye kuba saabadde nandi kyolaba essaawa zino oba kyenawulidde oli ku social media ku mativi naddala Salt TV omusumba Bujingo obubaka obwamukuttemu awo
yabadde addamu beesize obusasisasi ne bwagala omulabisizwa obuyita busasi ssebo olinga agamba kantuntu awo anti era kyekyo kubeera kwonna n'ogiyita erinnya eddene ng'era lisigala sasi neokayita akatini era kasigala kasasi kuba kaba kakutta obulungi kaba kakola ki kaba kakugjawo so sijja kuguwana nti busasi okitegeera ndowooza naye nga musajja waffe yalumbiddwamu pasita Bujingo musumba waffe owa Pentagon yalumbiddwamu olunaku olwajjo kusaawa zaabadde kwanza muwuli nagala nnya nayo bijjira 7 kubeera ati atira kibeerawo kuba tusobola tutuuka ku ssaawa 4 ne kati amawulire otandika otambula kuba kati nga bw'omanyi nti abantu balinamu embeera ziri ez'ababbi abaki kati ebintu nga biba biguddewo temusooka bifaako nnyo oba baki oba mbeera ki so okusinziira era nga bw'omanyi naye nga bwe kyabadde bamulumbyemu yamubadde ku kido ye era ati yasigaddewo ku kido driver we naye nga babadde ate bagamba nti olunaku olwajjo kibanda nze badde simenti bulijjo ye yeevugamu yeyekyolongamu pasita waffe naye ate era ndowooza ekyamunyuza babadde bagambye mbooli gwe banze sitegeeza bo babadde babaze nti kibanda ali mu mutto guliwa guneeno kuba abagagga teyeevuga omugagga teyeevuga kizibu nnyo okusanga omugagga nga yeekoze eki nga yeevuga n'ate nze ate ku sayidi yange kibanda ate namugamba yakimanyi ye yaba yeevuga nze era ye yeevuga nga ye kubeera ye ayinamu nettiizi we ngamba kansala gwe ayinamu ettiizi ku sitayiro we neero mwogedde ebyamasasi tebiriiko ttiizi naye nga ensonga bwetyo nga bw'ogyo twebaza Mukama era tusaasira famire y'omugenzi Richard yadde driver gisaasireko just nga bw'omanyi nti ffenna ekitonde kyonna ekizaalibwa omukyala era kiba kiteguka maama sitayiro we kubeera ffenna bwe tuli so ntwala okusaasira famire ya muzeeyi oyo bambi omusajja oyo Uncle Richard Mukama Katonda era musonyiwemu ku bivako ebimu ebyamusobako era nabo bavume kubanga era munnange era gwe omulimu oba ozikiridde ku mulimu kuba oba okoze ekiso mubulamu bw'ensi waliwo n'ebintu by'oba osuubira nti birina okubeerawo ng'oli mu bulamu bw'otambulemu nosuubira nti osobola ozikira ssaawa yonna okulaba nze ntya nnyo ekyo kye mba sisuubira nti kirina okubeera kuba mba sikimanyi kuba naye lwakeddera nk'olunaku olulala musajja wattu n'asiibula abantu b'ewaka n'agenda aviiremu ne mukama we era nga babadde batera okutambulamu yambadde ku kidu mirimu gye ng'era bw'otandika olunaku okubeera bukyanga lulala ne buziba nga luki naye kyamukisa mubi nti ate olunaku olwo teyasobodde kukola ki kutuuka waka teyasobodde kutuuka waka so kimu ekyo nti jasi tulina kwegumya bwegumya mu mitima kubanga ffenna lyekkubo so famire yawamuzeeyo oyo waki njogeddewo entyo pasita Bujingo edda yavumirira abasumba ababeera ne ba bodyguard waki takikyusa n'atandika otambula n'abasirikale kuba guno omulembe gwe twazze olina okwekuuma wadde oli musumba olina amaanyi ga Katonda naye olina okubaako ne anti kakati olaba ye aba avumirira ba bodyguard ebiseera bekiri yavumirako pasita Yiga ne Kakande waki baba n'abakuumi ng'ate oli musumba kitegeeza ye abadde tayagala bakuumi abadde talina bakuumi kikati olulabyeko omusumba gwe balumba badde sikirabangako era sookedde ku ye badde sikirabangako kati ate awo nekyebuuza kati ate omusumba nga abasumba sitayiro kye beebalumbiza kyekirumbisa omusumba awunya abantu akyusa obulamu bw'abantu mu bigambo kuba kati omusajja oyo apulaninga nakumaliriza Pentagon etandika okutandika kati ate otandika ebivakuvako naye nga omanyi ebintu bino omwana bimu biba byanjawulomu omuntu entuuka esobola okulumbira mu sitale kuba Mukama Katonda oluusi asobola okugamba nti sobola nze nasomako mu Bayibuli nga bagamba nti buli muntu Mukama Katonda yamukolera kalenda ye engeri gy'alina okugendamu bulamu bw'ensi eno
okiwulira. So ekintu ng'ekyo kyensobola okugamba Pastor Bujingo omusumba waffe kuba kyekisookedde ku ye. Mbadde sirabangako musumba, mbadde siwulirangako, mpozi bulusi mba nkubiddwamu mu geto zange eyo nga nzikakkanye, naye mbadde sikirabangako sojja nga balumbyemu omusumba ku sitayiri eyo. Okiwulira ndowooza ate era nze mbadde simanyi nti yo Pastor anti bamusanze bulijjo bimanyi nti bapasita ng'abo abasumba babeera sayidi z'eyo Ntebe Road ne babeeramu. Pastor kyembagalako bantu ba bulijjo. Naye ono kyali kyannewunyisiza nnyo okulaba ng'ate ojjafunidde zitegeeza muntu w'abantu kwa babeeramu. So kinjagala otegeeza kyo mu kyo nti ebiseera ebisinga lwoba nga otandise okweyongeramu ku bintu ebisinga obungi, waliwo ate ebintu byoba olina okuba nga obeera nabyo kati nga security. Pastor Bujingo omusajja w'amaanyi, okiwulira ndowooza ebintu ebimu tetulina bigezesa, naye era ka security kakola ki kalina okubeerawo kuba bagamba nti kibuyaga afuuwa ayimiridde. Okiwulira ndowooza gwe aba atudde aba tasobola kukola ki, aba tasobola kusumbuwa. Obugambo obusembayo eri Pastor ekirungi tugenzeeyo ewaka Pastor Bujingo ali bulungi. Kuba nalabyeko wano eno batuuseeko ne mu ddwaliro bandazeeko akafaananyi nga jjajjamu ne baddamu nendaba wano bagenda bulaba awo wansi nendabamu wano eno nga atereddemu ezo omulaba bw'atunula agamba baaba embeera ebadde egaanye. Naye nga pasita waffe Bujingo ntwala omukisa guno kugamba nti musumba waffe kulofiti sigala ngaera oli supasita ngaera bomanyi engeri gy'okolamu ebintu byo Katonda wali ensonga lwaki wawonye, era singa wabaddewo ng'olina kugenda olwo wandibadde etegeeza amaanyi ga musumba gakola. Amaanyi ga musumba gakola Mukama Katonda. Kati waki tegawonyeza driver anti kati koolo gabaddeko nsobola agakuumye olwo kuba nawulidde nti ono mpasa yamuvuze n'amutwalako ne mu ddwaliro oba bwe kyabadde nawulidde okusinziira kale. So yadde akyali mulamu nga musumba n'afuna obuvumu nga naye bamukubi atwale munne mu ddwaliro. Kati era kyonna kyekyo. So Mukama Katonda n'ebiseera ebisinga kale Mukama Katonda alina embira gyakuleetera mu sitayiro we. Okiwulira ndowooza ng'olina omumanya Sitaani awunzika alemereddwa. Era twebaza Mukama okuba omusumba waffe akyali mulamu. Twebaza Mukama Katonda olw'okuba omusumba waffe Pastor Bujingo akyali kiriya nnyo kubanga atwesunga Pentagoni yaffe ssebo era tuli mu mbeera kati ndowooza olaba byabadde bizya musumba ebintu ng'ebyo wandibadde omaliriza Pentagoni yaffe ne tuvimba bulungi ne tweyagala, naye nga lokulo Mukama mulungi kankusabire ttaano obe ng'akugumyagumyawo omusumba waffe n'abasumba abalala era akawaanyiika nkaba kasukiremu ku sayidi we nti kyonna kye kiba buli oba nga weeyongerako ku kyoba weeyongeddeko security eyo mugiwengamuko. Abasajja babeerayo eyo nga balina funa mirimu egyo gyammwe. Omuntu okuba nga abakuggalamu ku security omuntu we kwatayo 5 mugambye nti kubanga kati Pastor Bujingo ndigira nga zakedde nga zaliise ettofaali era oliraba nga likoze eki kakaawo mbeera ku kido obukuumi kubanga ne Mukama Katonda naye naawe nasooka kweteekako ku lwoyo. Okiwulira ndowooza sikawusooka kweteekako security naye naaba ng'akunguliza kutomukema tumugezesa byonna tobimuwasa obulaba nze sikkiriza muntu akedde n'amala kufa n'agamba nti Mukama Katonda entuuko yagireese. Waliwo ate ebintu ebimu ng'ate tubaddemu nnyo careless. Kuba nze nange nkolerera nnyo okuba nti binaaba nfunye ssente nange nja kugamba basooja bange babe nga banzigalamu, naye nze era sijja kugamba bali basajja nze njaba nti nzisa eggaali yange babe nga be banzigala. Security yeetaagisa mu mbeera yonna kyova olabira n'eggwanga libalansingira ku security yaffe. Tweyanza amannya yayenze okulo Waswa Eric njogera bulungi erinnya lyange gita ambassador Kasubi Parish direct Lubaga n'ebirala bingi n'ebirala. So nanga ne kano nkamaliriza abasajja nayogeddemukko nabo bannumbye kwedukota y'amaanyi mangi bennasiyiisa eddiba ne baŋŋamba tubadde tusaba ssebo tubadde twagala abasajja tuddemu tukwataganemu ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogujja egenda ba Valentine's Day.
so mpita bonna baba bakategeddeko tugende tubadde mu biwundu timumanyi manyi basojja abava mu ghetto tulabe nga tukamiza abasajja bali Jukulu